Waliyo video yatambudde ngeraga nti abagole Pastor Bugigo yabasondedde millions zebatadde mu mukolo. Webale nnyo taata, webalire ddala tapping a screen tandisi. Navaayo ne mbagamba nti ekifuta ekiri ew'omukulu Pastor Roses Bugigo ne ku Soroti tekikukkiriza kubeera na mukazi wo. Oyina okwawukana n'ofuna omulala. Ne mugamba nti mpalana ntandisi. Video egenda kuba nyimpi neyanza nnyo ebirabo, neyanza nnyo ekirabo kyange mukwano neyanzeege. Video egenda kuba nyimpi, simple. Omukolo gwabaddewo omukozi wa Soroti Bunyasi Peter ntongo neyanze ekirabo kyange. Omukolo gwabaddewo ng'omukulu Bunyasi Peter awasa omuwala ow'oku church wa worship team. Mukwano nnyo gwa sekuritale wa Bugigo gwe bayita babirye. Omuwala oyo yabadde tafumbirwa banga ddene. Mukulu mukko. Video nezitambula di Pastor Bugigo yabasondedde million 5. Njija wano. Omukulu Bunyasi Peter wawasiza webale nnyo webalire ddala. Omwana w'abendi gwobadde naye gwobadde wawasa gwobadde wafuna n'omuzalamu n'omwana muwala gwe bayita Aneti yaliwa. Tonnaweza mwaka ng'ogobye mukazi wo ow'ewaka Aneti gw'omaze ozzalamu omwana n'omufubutula. Mubadde musula lungujja awo ngakkirira mu kitunzi. Mubadde musula mu nnyumba ya mitwalo 15. Abadde bakkirira mu kitunzi we mbadde mutera okulaba emmotoka Soroti wedde parkinga. Omukulu oyo yawasiza wabadde abeera. Omukyala gw'obadde obeera naye Aneti gwe wazalamu omwana omukyala omusoga aliwa. Pastor Bugigo lwaki tewakubiriza Bunyasi Peter n'ogamba nti oli omwana munno omuto saizi yo yennyini lwasisijja okubya Embaga oba sijja oyanjudde? Ow'ekitiibwa amafuta mugalaba. Nabagamba nti ewa Bugigo waliyo amafuta boogera ne mukazi wo mwawukana. Oyo Bunyasi Peter abadde n'omwana omuwala gwe yakazalamu omwana gwe bayita Aneti ng'era babeera bonna banga tono nnyo bakyawaganye. Beegobye n'omwana wabwe omuto tanaweza na myaka emeka? 4. Myaka alimu 2 awo ndowooza 3-2. Omwana gwobazaddemu omwana gwobadde obeera naye wako omukazi wo aliwa. Obadde mwatitenkanya nga bamutandikirawo ne ka business mu Kosovo. Omukana aliwa. Mujja no mwerage nti akoze omukolo. Ebikadde byo biriwa gwobadde naye kyekyamututte naye abadde ayagala kuwa butwa taata nga mukama wo bw'abadde agamba oba mukazi wo abadde ayagala kubba ttaka ly'e Kanani. Nabagamba waliyo amafuta naawe gwe omukyala ngo omanyi nti nno yeggwe mukyala asoose mu maka ngo mukazi baawe akola ku Soroti teweebala abala ogenda. Olika Embaga congratulation munnange Bunyasi Peter. Mukulu Dennis mukulu teyasulawo mukazi nga wabulayo mu wiiki emu nedda ssebo. Twayanjula okwanjula nakuliko eri ebusoga. Ng'Embaga ya lwa 6 omukazi yamusulawo ku Lwokutaano ekiro. Omukazi nga tabimanyi n'agenda ne mu saaluuni ku makya nga bagenda bagatira ku full gospel. Nabagamba amafuta agali eri malala. Amafuta agali eri malala. Berako kakula kwa bujulizi. Ow'ekitiibwa omukolo Dennis gwe yasuulawo. Kati jagala tubale abantu abaleseewo abakazi ze bemmanyi. Dennis yalekawo Joyce.
ng'embaga yanca ku lw'omukaaga olw'eggulo ne beefumba akafubo mu woofiisi ewa Muzeeyi ne Makula Dennis n'alekawo Omukazi Joyce ng'embaga yanca ba service provider bonna nga gye bali ku venue ne keeki yatwalibwa n'esalibwa abaali ku sooti keeki eyo yaleetebwa Simon Wachi Peter ku mmotoka ye endala mbabali ne bagitwala bala ne bagirya omukolo gwattibwa ku Lwakutaano ekiro waliyo ne overnight Shama yali egenda ofumba emmere ne soda yaliyo ku mukolera baamunywa Bunyasi Peter omwana gwe wazaalamu omwana aliwa obadde n'omukyala Anet mukyala Musoga aliwa mbujombaga nti mulina amafuta ge mutamanyi ge muvugiramu gwe n'omukyala okimanyi ate nkukakasa Bunyasi Peter omukyala gw'olira yoyo omulaba temugenda kuweza myaka 5 ng'okyali naye temugenda kuweza myaka 5 ng'okyali naye kiringa ne sekuritale wa Bugingo oyo babirye tokyalinawo myaka 3 awo gwe tunula tokyalinawo myaka 3 tokyalinawo myaka 3 njagala munoonyereza abakyala abakozi b'okusooti bonna okuva ebabega olabe nti omukyala gwe yayina mugende munoonyereza abakozi ba sooti bonna abasinga obungi akulaga omukyala gwabadde gwe yatandika naye oba namba 1 oba gwaliko munoonye ono eyawasiza gwe mulaba eyawasiza atambula ku bifaananyi driver wa mmotoka ku sooti batera n'omuwa n'ayimba ku luseedi abeerako n'ayimba olugisu musajja mugisu mukazi we yamusuddewo n'afunirawo embaga awo gwe yewasiza mukwano gwa babiri ate ngenda kukuleetera details zonna details Bugingo asonze emitwalo milioni 5 ku mukolo omukadde yaaliwa Pastor Bugingo mafuta kyaga agali mu baana mafuta kigosiga mu baana ati mudde ne mugamba tugenda ku social media tetulina byakola tulimba naye ekyo kiki ekiri mu kyakiyo admin yavaayo dda yadduka Madam Beatrice kiki ekiri mu kyakiyo mazima kiki waliwo n'omwana ali awo omuwala yabba omwana w'abendi bawo wali obeera jjinja waleka ejjinja abaana nojja n'owasa omuwala wa kyaki saagala nnyo batambaala waali n'owasa omuwala wa gundi waki wakwaya mususse ono ye mwamusuddewo mwanjudde mulala taata byebyo byosomesa nange bye mwali mwagala okunteekamu Makula mundesewo mukazi wange mama w'omwana ntandika okuzaala abaana nga maasa bamaase nga mmwe mafuta kyago ge musiga temukyali baejenti ba sitaani kati muli baejenti ba Lucifer kubanga sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza mwe biki kimutakoze
Kiki mutakoze? Kiki kye mutakoze? Kiki kye mutakoze? Mukoddomi wange Mugerwa, mukazi wo Kyamuyina wa sports. Kyamuyina. Isaac kyagambiddwa avuga emmotoka soroti. Omukazi wo ow'abaana gw'oli naye, gwasooka ozzaamu abaana gw'oli naye, waliwo omwana eyali akola ku soroti gwe bayitanga Joseph Kato gwe twayitanga Gampisi. Olwava mwana emuunu omukazi n'agenda. Abakozi ba ku soroti genda obanoonye bonna okuggyako gwe mmanya ndoozi akyalina muntu ye lumu mwami lumu Steven gwe mmanyi, abalala simanyi, balala simanyi, mpozi nga tebannawasa bakyabyanza, bakyatambuza muyini ku soroti. Ani amafuta agali mu kyaki eyo mafuta ki? Kiki kye musiga? Kyekyo Katonda Bayibuli kyeyogera nti abayingira temubakkiriza, muyimiridde ku mulyango, muyimiridde ku mulyango gw'obulokozi. Genda onoonye gwe gw'olaba amazima n'obwenkanya. Pastor Bugingo, abantu b'osumbidde emyaka 10 bo tebagattibwa, tebawasa. Lwaki togatta mu kyakiyo? Pastor Bugingo, lwaki togatta mu kyakiyo? Mu kyaki ya Pastor Bugingo lwaki tagatta bagole? Lwaki tagatta bagole? Lwaki? Lwaki tagatta bagole? B'osumba bo toyagala babe na bufumbo. Gwe tolina amagezi muntu gwasaba noga nti kyaki gyendi bukyanjiyingira sirabangako omugole gwe bagattidde ku kituuti kuliko ki? Kuliko ki? Lwaki? Mulina amaaso naye temulaba? Kati muli mu kuzimba Kyebando kubuko wamala kugwa muzimbe kyaki? Esente kuliko akasente kange nasonda mu Bulumi. Kiki kye muliko? Kiki kye muliko? Ono yawasizza omukyalo omulala gwabadde naye mukyala Aneti aliwa? Mawulira no Love Song atugamba ki? I am the principal. Mr. Bean, how are you? I'm okay, how are you? It's on the charge. Wanji? Huh? Love Song. Madden akajoining and put in the charge.
waliwo omuvubuka ow'okusooti eyayanjudde. Naye navaawo ne bagamba nti amafuta agali eri tegakukkiriza kuba na mukazi wo obadde naye omwawukana naye ne bagamba nnimba. Gwe bagamba nti no Pastor Bugigo yasonze emiliyoni 5 ne bayanjula omuvubuka gwe bayita Bujasi Peter yafunye omukazi omupya. Abadde ne mukazi wa maternity balina n'omwana wa myaka 2 yamusuddewo n'afunirawo omulala. Uganda yaffe gye tulimu essaawa eno. Owemuyenga nkubira ku namba yange eyo twogere ogera nkunterako WhatsApp message twogere mukwano ali yamundabire. Era Pastor Mutawe nakulaba embale ng'ogenze ku kitutu kya Pastor Bugigo. Ani yakusindiikiriza olinnye ku kituuti ekyo? Oddusa amafuta amabi ate okomawo geekulubeesezaako. Weegula ki? Ng'olwedde n'akalangoko tekali ku soroti, nga n'enjiriyo teri ku soroti, nga n'amawulire agafa mu kyakyo tebagakavalinga ku soroti. Kati weekulubeeseza ki? Bw'oba oli okyamwagala nnyo lwaki tewasigala? Abantu abamu jalooza tuleeta enjawukana. Naye nga tetuleeta njawukana, mwe abatuleetera enjawukana. Bannange shoya Nalongo Kitoni Nampijja yankya ku Climax Makindye abaga tiketi nga tolina series gwa tiketi ennamange esimu ye eri awo kuoba ompisiza ku WhatsApp enkyanku we tiketi ekuyingiza mu kivu kya Nalongo. Nawe ayagala otuguliyo tiketi era nawe namba yemu yeeyo. Big Pam ogamba otya? Big Bumper. Nkulamusiza Big Bumper. Wabula. Amafuta agali eyo mafuta ki? Mafuta ki mazima? Ono abadde n'omukyala nze nkugambye genda ku sooti noonyereza yonna ne ku kyakyo tuuka. Ojja sanga buli alina omukazi ng'alina mupya. Buli alina omukazi alina mupya. Oba n'oli n'osuulawo n'olonda ono bye bali baagala okunkola. Mwana tunna abaliyo balaba nganze abakuba. Balaba nze mbakuba. Mbalaga kitangaala. Gwakyaliyo weetereeze. Katonda asonyiwa teri kibi kitasonyiikika. Katonda bawadde omukisa mwenenye. Nze mbabuulira.